mulokole gwe lwaki ogendanga wekka gy'olaga lwaki oyingiranga bizinesi ng'ogiyingidde wekka Katonda nga tagenze naawe lwaki oyingiranga mu bufumbo nga tokoze endagaano na Katonda n'ogendayo wekka ne butabuka ne babukubiramu emiggo ogenda okumawana ng'otunyumiza nti omusajja teyanzirukako ate yadduka ne house girl yagenda ne house girl sigamba nti golina kyewakoze naye olina by'otaategeera nti ebintu ebimu babibeeramu ng'oli mu ndagaano kubanga olina forces ezikulwanyisa ate nga forces ezo abazirimu bo bali mu ndagaano ate endagaano ezimu nga ziri buziba mwana wa Mukama mpulira abantu ab'omutunka nabo ebintu ebi by'olwanagana nabyo biri buziba mu Setaani ate gwe toli buziba mu Katonda oli kungulu osiguukululwa okuulayo balinga abakuula ekiyuniyuni balinga abakuula ekisubi balinga abakuula ekiyuniyuni ekyamerera kungulu ani awulira ngambeko nti amen Yakobo yagendayo ng'ali mu ndagaano newankubadde ng'omusajja yasiŋŋana nga muzibuzibu sinnagambako mumpulira abalokole sinnagambako nti bw'oba mu ndagaano abazibuzibu tojja basanga si kye ŋŋambye naye bw'oba mu ndagaano abazibuzibu ne bw'onoobasanga ojja bawangula mu linnya erya Yesu abazibuzibu ne bw'onoobasanga they will never prevail over you. Why? Because you are in a covenant with God. Ani awulira ngambeko nti amina. Ekyokubiri Yakobo endagaano gye yakola yagamba ne Katonda ng'oggyeko ebyennyumba nti wano walibeerawo ennyumba ya Katonda yagamba ne Katonda kwolwo olunaku ng'agenda okupakasa ng'akyalina mwavu yagamba kana ndi Mukama buli kye ŋŋenda okufunayo ŋŋenda kuwanga ekimu eky'ekkumi ŋŋenda okupakasa ŋŋenda mu lugendo luno naye buli kye ndifuna yeeyo nja kuwanga ekimu eky'ekkumi wulira endagaano eyo ate nga mwena mujjukira nti ekimu eky'ekkumi kiriko akakwakkulizo Katonda ayina ekisuubizo kye yasuubiza abakiwa agamba mulete ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yange mwe mubeeremu emmere nammwe mulabe bwe siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne gubulako ne we gujja gambako nti ameena. Wait a minute. Ekyokubiri agamba nti era ndinenya omuli ku lwammwe. Ndinenya omuli ku lwammwe. Kale kitegeeza nti mwami Labani yali azannya n'ekintu kyatategeera bulungi. Ono gwayagala okubbako ezabiwuugawuuga buli lwe zibeera ezize ayagala zezza yeekyusa baaragaana nti bw'onkolera mwana gwe Yakobo nti bw'olunda ebisolo byange nti omwaka bwe guggwako nti tugenda kukeberamu zonna ezibadde ezabiwuugawuuga ze zinabanga ezizo bwe baatuukanga okuzigabana nga Labani abuuza nti kozi twagamba tutya twateesa tutya nti muzeeyi wali ogambye nti nkulundira ebisibo byo bino bwe binaazaala kati ze bizadde nga zabiwuugawuuga ze zinaabeera ezange ezabujagijaagi ze zinaabeeranga ezizo. Labani ng'agamba nti wawulira bubi tewakikwata bulungi ojja oyiga okuwulira obulungi nakugamba otwala bujagijaagi sigambangako biwuuga ezazibbye azikoze atya aye tolina kyamukola obuyinza bwonna yabulina ye nannyini nte ye nannyini bisibo abamuzaala ku kyalo kuli wa ku kyalo wa mu nsi eyo alinga chifu alinga meeya obuyinza wa kitalo alina influence akubba n'obula ne gyoloopa ye muntu Labani ye muntu akubba n'obula gyoloopa naye ng'omulaba akubbye agambye yazitute musajja watu n'agamba ssebo wagamba bujagijaagi ze zange nti wagamba bujagize zange si biwuga nti kati kyogamba tukolere ku bujagijaagi nti ye tukolere ku bujagi nti bujagize ompa nti ye naddamu n'alunda omwaka bwe gwaggwako ne baziteekaawo bazibale Yakobo alondemu ezize eza bujagi. Labani n'abuuza kozi twagamba tutya tyofuna ki
muzeeyi waŋŋamba nti omwaka bwe guggwako bwe tugenda okubala ezaabu jaagi ze zifuuka ezange. N'agamba Yakobo, onookomyawo okuwulira obubi, ojja kutabula ebintu. Nakugamba biwuuga ze zizo, bujaagi ze zange. Omuwulira oyo? Sikyabawulira. Omuwulira oyo? Oyo akufulumya Kampala nga tolina kyotutte. Oyo akufulumya omulimo nga tolina kyoyina. Oyo ofuluma obulamu bw'ensi nga tolina kyoyina. Buli kyoyina akyagala, buli kyoyina akikaabirira. Ate tozannya. Gwe mulembe mwe tuli, gwe mulembe gwe tuli, si Uganda yokka, worldwide tuli mu mulembe baguyita Labanic spirit, Labanic generation. Guyina Labanic spirit, tegukwagaliza kintu kyonna, gusomba ne gukusombako buli kantu konna mu lugezigezi. Sente ozifuna naye zonna zigenda, biruzi zinona. Abawumeme bamala zitwala, national water nezinona, URA bamala zitwala, NSS nezitwala, peyi bwazinona, abaye akafuluma income tax najja, gundi bwazitwala, peyi najja, withholding nazinona, noyanjala bwanjazi ngalo nga gwako makozi balabo bazitwala. Ate tukiri Uganda yokka, nsi yonna omulembe gwe tulimu osobola okugukolerera nga totegedde, nga gwokolerera bills, rent, wati nga sente zifuna naye nga maama ebizitwala bingi. Labani nga yakoze atya? Sikiwulira. Gamba nti nga yazinonye, nga ko ozifuna naye nga Labani yazinonye. Oyinza ofunikira nga okoleredde Labanic system yokka, Labanic era. Buli kokola ke kagenda. Omusajja yamugamba nti wawulira bubi. Naye ekyama kya Yakobo byali ebintu ebi. Number 1, mazze okulaga olunaku lweyakola endagaano ne Katonda nga asimbula okugenda okukola. Naye ne bwe yali mu mulimo wakati ng'akola, ono omusajja bwe yayogeranga nti kale ezaabiwuugawuuga zojja okutwala, Yakobo ng'addayo ewa Katonda ng'aga ne Mukama nzize. Omusajja leero ku luno yagambye nti ezaabiwuugawuuga taata zampa. Sebo taata tukoze tutya? Zabiwuuga nga teziri komoni, nga tezitera kulabikalabika, ensolo nga tezitera kuzaala biwuugawuuga. Mukama onnyambye otya? Nzifunye ntya? Mukama n'amugamba, genda osongole obuti nga buli mu kkala, funa obuti obw'omulibini, obusongole mu kkala ya biwuugawuuga, obuwoole bulungi, obusaleko amabala nga gatunula ng'ebiwuugawuuga, obuteeke wali wennyini wezinywera. Bwe zituuka okunywa ez'embala zoyagala ziwake amawako nga gakkala ya biwuugawuuga, zoyagala ezolaba zize okunywa ng'oteekawo. Okay? Ezitali zambala bw'olaba nga zaagala ate kunywa nga zezizze gy'otayagala, olulyo lw'otayagala, ennafunafu, enkovu ez'engerigeri ezo, jjawo obuti bwo, jjawo obuti. Naye ziri ez'olulyo, ez'embala, ez'omusitukwa, bwe zijja okunywa teekawo obuti. Ani ayogera ebyo? Sikyabawulira. Ani ayogera ebyo? Sikyabawulira. Ani ayogera ebyo? Katonda akkiririza mu kye bayita strategy. God is the one that gives the strategies. Katonda agaba strategy. Wali badoga ndi engeri gyali Katonda ate nga yasingayo amaanyi, yali mugambe bwe bindekere kale. Buli kyoyagala okukola, buli kyoyagala okutuukako oteeka okuba nga olina kyokikoledde. You must come up with a strategy. Oteeka okuva in a strategy. Naye ani agaba strategy? Gamba nti Katonda. Yakobo n'agenda n'asongola obuti. Can you imagine ng'amuwadde amagezi ago ye Katonda? Can you imagine Katonda ayinza okutwala mu details ezo, okole details ezo, kuba wakati mu kuzikola confidence yo yeeyongera, okukkiriza kwo kweyongera. Kituufu ku nkomerero Katonda yagenda okikola, naye ayagala okukakasa nga naawe oliko kyokikoledde. Ani awulira ngambeko nti amiina? Naawe baako kyokikoledde.